Mwami Kyagulanyi olunaku yabadde empozi agenda e Makindye okunoonya akalulu, poliisi bwetyo yamukutte n'emutwala ku luguudo olwa Express Highway nga gye baagala ayite aleme kubeera mpozi nga ate ayita mu kibuga wakati, wabula akanyoola bikya kaabaluseewo nga beebuuza ani asasula oluguudo luno. Wano nno we yagambidde poliisi nti ffe mwe mutuleese eno okusinziira ku road map yaffe twali tulina kuyita mu kibuga Kampala, naye eno gye mutuleese kati mmwe mumanyi mugiteewo musasula oluguudo, ffe tetulina ssente zisasula luguudo. Bwe batyo poliisi beekubyemu akabbo okakana nga basasudde konvoyi ya Mwami Kyagulanyi yonna gye yabadde atambudde nayo ne bagisasulira oluguudo. Abaffe yabadde loosi ya wa musolo oba yabadde loosi ya poliisi? Bwe mumu zama mwatulese eno ffe tetulina ssente. Ye mwe mutulese eno. Ye mwe mwatulese eno tetulina ssente za kusasula. Kale madamu muganda kansalu. Bwe mumu